bwowulira nti Bobi Wine mufere takyakutwala maaso oli wadde mbotandika ekibiina kyo mulekeraawo omuze gw'okugoberera abantu naawe leka bagoberere. Stop being a follower, be a leader. Abantu abamu bye mwogedde wano birungi era binyuma okuwulira naye naawe kolayo ekibiina kyo tulaba oba by'oyogera n'abiteeka mu nkola. Abamu muliwo okukwata nsobi z'abalala ne practically tosobola kulwaninga political party. Kakati mukole party ezammwe amagezi gammwe n'olugezigezi muluteeka omwo. Nze kye ŋŋamba abantu, nze bwe nawulira nti NUP, nze nali mu NUP era nga Bobi Wine mukwano gwange mpaka nakati. Bobi Wine is my friend. Naye mu by'obufuzi twayawukana n'entambula n'enva mu NUP nga siyombye nga sirwanye. Abantu abamu muve mu party nga toyombye nga tolwanye otandike eyiyo kisingako okwerumya omutwe. Naye abamu temwagala kuva mu NUP ate tokyagiwagira kati omutwe ne gukuluma. Kuba ekyamazima ddala Bobi Wine akyali president we NUP kyagale kigaani mpaka nga delegates conference ya NUP etudde. Kakati goba toli mu delegates, toli delegates member, kola party yo NRM weeri enoonya abawagizi. Lwaki temuyingira NRM? Jeno Muhoozi naye waali mugenda mwagire Jeno Muhoozi n'ogenda okulaba omuntu adiscussinga Bobi Wine tamuwagira. Lwaki temukola party ezammwe ebirowoozo byammwe ne mubisseeyo? Okusiiga okubeeraawo simanya ono tannwanirira, simanya nze bano baffere. Bw'oba olya nti NUP baffere FDC weeri Dr. Kizza Besigye anoonya abawagizi, FUP weeri Fangoni Forest nayo weeri. Osolokera ku makya n'ogenda ewali Enskin wali e Makindi n'oyingira FUP. DP weeri DP tefanga n'ekitebe weekiri wali genda weewandiise. Jema weeri Honorable Basaalirwa mukwano gwange anoonya abawagizi mu Jema tabalaba. Kakati kyekirungi kya demokulaasi nti bw'oba owulira omanya abamu mwajja mu by'obufuzi nga temumanyi byabufuzi nga we bikola. Ebyobufuzi tebikola nga maka, ebyobufuzi si ssabo, ebyobufuzi biringa ttiimu za mupiira. Abamu ku mmwe aba Arsenal nabalabye nga mukaaba. Arsenal tetutte kikopo kati gwe ani yaga nti Arsenal esobola otwala ekikopo mu bwongo obwo obunafu? Naawe n'otuulaawo n'olowooza mbu Arsenal ng'etwala kyana. Kati Arsenal mu bw'Arsenal bwayo na buli obwana bu Martinelli simanya Zaha butwala kikopo kyane naye woba olaba. Really ng'oli awo otegeera nogamba Arsenal egenda twala ekikopo nga ddirwe yakitwala myaka 20 20 years. Arsenal tebadde n'abasambi mu myaka 2. Kivula kati n'ebyobufuzi we biri mugende mukole ebibiina byammwe. Bobi Wine we yali atandika ekibiina kye teyakuyita, teyatuulako naawe. Abamu mwalippira bulippizi temumanyi Bobi Wine gy'alaga. Ng'abantu we balippidde ekibiina kya Jeno Muhoozi bakubuuza owagira ki? Mpagira Bobi Wine. No, sit down otegeere omusajja ddawa. Ojja linnya emmotoka ng'ogenda Jinja yeegenda Masaka. Kati nze kyova olaba nga ebyobufuzi nabiwummula. Nze am a retired politician. Kati nagenda okutegeera nga bannabyabufuzi bano tetubategeera. Bagoba ki? Babala biki? Ye baddawa. Abantu balippira DP wano
bafa banaku. So mbajjukiza nti president wa Iran yafudde. Ibrahim Raisi abadde akulembera eggwanga lya Iran yafiridde mu kabenje k'ennyonyi ng'ava mu Azerbaijan gye yabadde agenze. Ono yabadde atambulira mu nnyonyi 3 naye eye yagudde ne foreign minister first diplomat wa Iran oba mwe gwe manyi nga foreign minister naye yafudde. Ennyonyi eno bwe yabadde eyita mu bitundu ebirimu ensozi mu mambuka ga Iran eyo waliwo ensozi waggulu awo yasanze fog oba olufu. Pilot yabadde avuga president owa Iran Ibrahim Raisi yasazaawo ennyonyi eno agiteeke ku ttaka kuba olufu lwabadde lw'amaanyi. Ennyonyi ne crashinga mu luzungu kye bayita hard landing. So president ono ennyonyi ye bwe yakurashinze mu nsozi bonna ne bafiirawo. Kino kyatwalidde eggwanga lya Iran essaawa 12 okuzuula ennyonyi eno. Obudde bwabadde bubi nga abanoonyereza kyabatwalidde akaseera akazibu okutegeera ennyonyi ya president wa Iran yaguddewa. Amawanga Qatar, Saudi Arabia ne Turkey gagambye Iran nti leka tubayambeko okunoonyereza. Era eggwanga lya Turkey ne liwa Iran drones za Turkey ze zaazudde ennyonyi ya president Ibrahim Raisi eyagudde. Drone za Turkey zakozeseza kye bayita thermo bugumo. Drone ziri bw'ozisendeka waggulu mu bbanga zinoonye bugumo. Era zaazudde ennyonyi eno nga zikozesa bugumo kwa olufu lwabadde lw'amaanyi. Era drone ya Turkey nezuula ennyonyi ya president ne kikonfamingibwa nti president wa Iran Ibrahim Raisi yafudde ne foreign minister nga bava mu Azerbaijan. Omukulembeze wa Iran ow'oku ntiko eyatula Khomeini supreme leader avuddeyo naye n'akakasa nti kituufu president wa Iran, omanyi Iran ena president ate ena ne supreme leader. Supreme leader ye tebamulonda ye wa ddiini kitegeera. Jjukira Iran bashiya si basunni si basunni bashiya. So omunene mu banene Khomeini ategeezezza ensi nti kituufu president wa Iran afudde. Ono abadde yakafuga Iran emyaka 3 years naye abadde muzibu ng'omusajja gwawuliriza yekka ye mukama we Khomeini yekka gwabadde awuliriza. So abadde muzibuzibu hadirayina. Era nga abamu bagamba mu Iran nti yabadde ateekebwa okusikira supreme leader Khomeini wa Iran bwe babadde bateekateeka. Kwajjukira Khomeini ali myaka 8. Oyo nno Khomeini gw'olaba oyo yakola likodi mu nsi yonna. Yawamba gavumenti ng'akozesa tapes. Yawamba gavumenti ng'akozesa tapes. Edda Iran yali efugibwa bakabaka naye Khomeini yali France ng'ayogeranga butepu ne babusindika Iran n'asuula gavumenti gw'olaba oyo. So okuva olwo myaka 85 ye supreme leader wa Iran eyatula Ali Khomeini bw'atyo bw'ategeezezza ensi. Biden president wa America yasazizaamu vacation ye. Biden yabadde agenze mu kuwummula naye olwamugambye nti president wa Iran afudde n'asazaamu vacation. Security ya America nemuwa briefing. So amawanga okwetoloola ensi yonna basindise. Jjukira ono eyafudde president wa Iran yaliko mu Uganda wano nga z'okulaba president Museveni ne baggulawo n'essomero wano ekyengera kitegeera. So Ibrahim Raisi president wa Iran yafudde yakyalako mu Uganda
najja ayogerezeganye ne President Museveni. So bwe bityo webiri mu nsi yonna. Mawulire si malungi wadde n'akatono, si malungi. Nkujjukizaako nga lumu June tugenda kuba tugulawo ekisaawe Nakivubo Stadium oba ffe kye tumanyiga Hamisi Stadium. Abayimbi bonna bagenda kuyimba nga lumu June. Mujje banne tusanyukire wamu. Ekisaawe kye Nakivubo kyaggwa era tugenda kiggulawo. Kisaawe ky'Abannayuganda. Neebaza nnyo mukulu wange Hamu olw'omulimu ogwo gukoleddwa ku kisaawe. Era leero mbaddeyo ne mulaba, mbaddeyo ne tatange Mwami Tamale Mirundi Senior, ndabyeko ku bayimbi awo Bakingi Saha. So twetegekera kuggulawo kisaawe. So Abannayuganda mwebale kusaba ekisaawe kye Nakivubo kyawedde. So mujje abayimbi nga Kamiliyoni, Bebe Kulu ajja kubeerayo, Eddie Kenzo gyali, David Lutalo gyali. Bano nno nkusunulirako busunizi. Gravity Omutujja ajja kuyimba, Alien Skin ajja kubaayo, Fiki Famaika gyali, Epasi gyali, Gurunedi gyali, Palaso gyali, Winnie Nuwaji gyali, Spice Dana gyali. Bannange tewaliiwo show mu Uganda egenda kuleeta bayimbi bangi ng'eno. Tuggulawo kisaawe kye Nakivubo okuyingira $5,000, ordinary ya $5,000, VIP $10,000, ate executive $15,000. So banete musubwa mujje. Ate era tujja kulaba emipiira wakati wa Express ne Villa. Express ne Villa wajja kuba omupiira gwa URN ekitala. Ate tumale tulabe ekikonde boxing anange wakati wa Isaac Zebula. Byonna nno ku ssente ezo. Net basketball byonna byakuzanyibwa. So mujje bambe tusanyukire wamu. Abayimbi bammwe bonna bagenda kubaayo nga lumu June. Wetugenda Junior, where can I get a ticket? Njagala table. Bintu bya VIP. Tickets zitundibwa. Tickets zitundibwa. Buli wamu wonna sobola okwefunira ka ticket. Naye nga maliriza ensonga ya Honorable Mpuuga ave mu party. Kitu kitono nnyo. Sagala bintu bino bitukayanye. Mpuuga ava mu party y'abanno n'Abedi Bwanika. Mukole yammwe. Kyembasaba kyokka. Ebyokuyombagana ng'abakazi b'oku mizigo. Mpuuga mu kikomye. Mpuuga n'Abedi Bwanika. Mukole party yammwe. N'ebyo ebyokuyombagana ne musanga abantu ku maziika. Ne mutandika obasonga mu engalo si birungi. Nze Mpuuga nagamba bajja kwokyesa. Mpuuga bonna abakuwagira tekuliiko akwagala. Mpuuga nabigamba nze yasooka okuwagira Mpuuga nga njagala bakkube. Mpuuga sit down ng'omuntu eyasoma ate omutegeevu otuleko wansi wekka. Tewali Mpuuga akwagala akuwagira. Bonna baagala ogwe. Abannayuganda we bali. Wano oba okola ensobi nga bakkubira nduulu. Mpuuga kakkanya amalala. We all have language. Netumanye engeri gy'okusetulinga language. Mpuuga kakkanya amalala. Oyo Abedi Bwanika talina kyafiirwa. Abedi Bwanika kisajjasajja eby'oku byalo. Sirina ngeri Abedi gye yayingira mu parliament. Kati ali awo akuwaga. Nze Mpuuga I'm worried about you. Kiri kya Abedi Bwanika kyo tekijja nakudda mu parliament. Abedi Bwanika bamuwako sente. Museveni yennyini yawaka Abedi Bwanika sente. Alunde embuzi. Abedi Bwanika n'azirya. Abedi Bwanika has nothing to lose. Ejanzi teribuuka nanziga Mpuuga. Stop degrading yourself. Oli musajja mukulu ng'otandika okubeera n'Abedi Bwanika. Mpuuga watandika ddi okubeera n'Abedi Bwanika? Really? Are those your friends Mpuuga? A lawyer like you. Notafunayo na lawyer munno mulofa amukuwolereza.
Mpuga, stop behaving like a nuisance. Watandika ddi okubeera na Abedi Bwanika as your friend. Now ate tutuswaza. Why don't you go to Menga and sit there? Gamba Katikira akuteke mu lukiiko lwa Buganda otuuleeyo. Mpuga obadde MP emyaka 2. What do you want? You are a very rich man. Mpuga oyina amasomero. Gwe kennyini wasomesa sipiika Mpuga. Sigwa wasomesa sipiika Anita Amongi. Sigwa wabitugamba ku CBS. Why don't you rest at your home? Mwabagamba kombo notimina kufuga. Every time you should be leaders. Mpuga muumule. Mpuga retire. A new generation has come. Nene muyamba z'obukoti mwefuula abategeera nnyo. Why don't you leave people? Why don't you start your own party? Mpuga woba otegeera nnyo. Kati Masaka gwe Pokino. Mpuga oyimirira otya no owninga Masaka. Gwe Pokino mbu Kabaka yakusindikayo ofuge esazali ery'ebuddu. Stop owning. Wano bagana mama Kadaga okubeera sipiika. Abasoga batugamba kombo not factory tuzijje Busoga. Who told you that in Mpuga you own that region? Who told you that you are the head of Masaka? Tukube referendum obaba na Masaka Mpuga bakwagala. Mpuga tujeko obusiru baizawe. Gwe Pokino. Are you the Pokino of Masaka? That Kabaka yakusindikayo omufugire kesazali ery'ebuddu. Mpuga tata we yali wasaza. Oba yali wagombolola. Mpuga tuleke. How do you own up a region? Wagatema mu Uganda. Are you secretary ni anism? Buli gwe bagoba mu government oba buli gwe bagoba mu kibiina atandika okwogera Java. Wano speaker bamuteekako sanctions ebuka. Abebukedde yabayomba. Anita Amongi bamuteekako sanctions. Did you hear people in Bukedde ya quarreling? Mpuga, own up your mistakes as an individual. Stop dragging that region into your nonsense. Masaka deserves better. Masaka teina milimo. Abana obwavu buli Masaka we mwanyi zonna zibali bali mazafa. Masaka is in poverty. They lack schools, they lack hospitals, and they lack leaders. Because Mpuga ofunye obutakanya ne Bobweni katuyagala kwata Masaka yonna ogiteke mu lutalo Mpuga tuleke. Teri yakutuma mu NUP. Walivozunga mu DP. Bye wakola mu DP era byo yagala okukola eno. Mwete mubeerako wali mirembe. Mpuga wali mu DP ngera you are fighting stupid useless wars. Why idio yo Mpuga yabalemera of causing trouble everywhere. You are causing trouble Mpuga. Everywhere you go. In the DP you were a problem. Nope, you were a problem. What do you want, Mpuga? What do you want? What do you want? Okay. What should we do for you? So that Mpuga you can settle down and start afresh. What do you want us to do for you, Mpuga? Tell me. You have been a leader of opposition. Even a leader of opposition. Mpuga lwaki tosima. You served the Mengo for very many years. Mpuga, why don't you be appreciative? No. This is hypocrisy. We are tired of politicians who are opportunists. Wano wali leader of opposition nga ali tobyogera. Mbo Bobi Wine mobi. After having disagreements, this when you come out like ngekoko gye basazeeko omutwe, you are in the air. Hey banzita, weranze, nza inokuba Mpuga tukaka na Mpuga. Sit at your home and think about yourself. Tell him muntu ategeera kuwagira. You are destroying your career. Ekiraga nti career yo. How do you connive with Abedi Bwanika? This useless man Abedi. If me Junior, I can't be a friend of Abedi Bwanika. What about you, lawyer? Mpuga, why don't you choose your friends wisely? Why don't you, Mpuga, choose your friends wisely? Me, nze sola kwa na mukwano gwa Abedi.
Era Abedi nankubira mu blokingirawo. He has no future, Abedi Bwanika. Siba is a Samarian. Abedi Bwanika yagamba dda mu Israeli nti is a Jew. You joke with that man. Nende. Is a crook. Archbishop of Masaka Mpuga. Abedi Bwanika atugamba dda is a Jew. Mbu mu Israeli. What has Abedi Bwanika chichi atakoze? What has he done? Yagwe mirundi yesatu. That guy fell 3 times. Kwa member wa parliament. It's Bob Wine who helped that man. Truth be told. Abedi Bwanika yagwe mirundi yesatu. Ngataina na subiri ya kubera mbaka. Until when Bob Wine helped him. Now is the same useless guy who is saying mbuba muwalana. Fiti twafunya na mukisa kubera ba member wa parliament. Junior, I'm intelligent. But I'm not in parliament. But you find a dandrum like Abedi Bwanika, he has got an opportunity. Aliawa akaba. Abedi. Mpuga. Mutule mukati. Mpuga, stop using Masaka in your wars. Stop it. You are not the Archbishop of Masaka. Neither are you the Pokino. Memoro zambu mubya mukola biri fane. Abantu bali kumazika kati abantu bali kumazika abantu bafiridwa. You bring nonsense. Ate Mpuga wawonye ne Abedi Bwanika. Elifujo singa mwalikoze mu family afa singa mboke zabayiseko. Abedi Bwanika just needed the kindness. How do you bring drama on a burial? How do you bring drama sincerely on a burial? And you cause that mayhem? People have lost their loved ones. People are in pain. And you are Abedi Bwanika. You are bringing your disagreements on a burial. You need the kindness. Abedi Bwanika, you will be kind. Abedi Bwanika bajja kukuba emigo. Tuzo lugezigezirwe waka Abedi. My truth be told. Baba kubidde nnyo ndulu. Abedi Bwanika ekibakoze obubi. You fake mboli wa maanyi. Abedi Bwanika, you have no power. Apart from paying people. Bob Wine yaleta babaka 5 Abedi Bwanika, have you ever even brought a counselor? Bob Wine brought 57 MPs. Abedi Bwanika, have you ever brought even an NLC one on the village? Obakale counselor. And you're also talking in people that you have influence anywhere. Abedi. Abedi Bwanika, stop wasting people's time. Mpuga and Abedi, you'll be kind. Mwabas also for Mobibina. Are you the first people to be chased? Ever since independence, Grace Chibinjira was also chased from UPC. Mwabas also go Mobibina. Even Mutesa had the problems with Obote in Kabaka Yeka. You think we don't know his story? Tetubanyi biafayo. The disagreements between Kabaka Mutesa and Obote. Kabaka Yeka and UPC. Mpuga, you are not the first to leave a political party. We have read books. We have read this story. Are you the first to leave a party? Now why are you causing mayhem? Why are you causing violence, Mpuga? As if you are very important. Omanye Mpuga chikusumba, you think you are important. And that's the problem of Mengo politics. Mwena abave Mengo. Those who have that upbringing of Mengo. You think you are very important. Ugandan politics cannot be without you, my friend Mpuga. That Mpuga inebizibu bibiri. You are opinion oriented. Mpuga. You know yourself. You are opinion oriented. You have bigotism. Mpuga, you are suffering from bigotism. You think endoza yesukuruma kuyabalala. I hate people who are egocentric. Mpuga, you are an egocentric. Or in egocentrism. You are not the first one to leave a party. But you go on a barrio. Na Mpuga oli musajja muganda na Abedi Bwanika. You go on a barrio when people are
burying their loved ones, and you cause such unnecessary drama, and you think you a leader Mpuga. Abedi bwanika akuswaza. That man yali mukuswaza Mpuga. And the side time Mpuga, you wake up. You acknowledge your mistakes. We have all done mistakes before. Naffe tukoze ensobi mu bulamu. And we know how to iron out our mistakes. Mistakes are normal. Wakole ensobi okutwala emiliyoni 5 Mpuga. Whether you got that money in it or not, it was a mistake. And we all have bosses. Bunsi muno buli omu alina mukama we. Bobi Wine ye mukama wo. Oba musiru, oba tategeera, oba muni wanjaga. Mpuga, Bobi Wine is your boss. We all have bosses. Munsi muno buli omu alina bakama be. And you can't question your boss. Obedience matters. Ne President Museveni afuga eggwanga lino yaliko mu government z'abalala ngali obedient. President Museveni yaliko Minister wa Defense. You first build the capacity before you become arrogant. Who told you that in Mpuga you don't have a boss in life? Even the President Museveni was in other people's governments and very obedient. Kategori mu party yoli moyagala okusobola. Osobola otya mu party etali yo Mpuga. You want to be a trader in somebody's party and you think it is funny. It's not fun at all. That's indiscipline. Manye Mpuga gwe gende lwaki abenalemu be bakuwagira Mpuga. Mpuga gwe tokyebuuza, why are NRM people are the ones who are supporting you? Ask yourself. Bagala ogwe. They want you to crash down. Me, I'm telling you as a friend in Mpuga, cancel yourself. Olugezigezi, exporting Lugezigezi, it will not help you, my brother. It will not help you. When you keep on exporting Lugezigezi, you tell me you are going to crash down. And in Mpuga, your career is going to crash down. Lugezigezi. Dayo etonde, sejako etonda. Nzedi wachitibwa. Nzedi mugaga. My dear. Nsite tambulira kubugagga. Nsite tambulira kubitibwa. Singa sitani yafuge eggulu. Why don't you humble yourself? Gweleka bakubira endulu olooza bakwagala. Look at Besigye. Laba Besigye gye yakomekerera. Lugezigezi. Bamuga Besigye wegatte ku Bobi Wine sijja. Where is he now? Where is the Kano? Ne bw'atambula talina wadde enswera 3 ezimugoberera. Let me give you advice Mpuga as a brother. Concentrate, settle down, stop panicking, and cancel yourself. Ezo entalo z'olimu tezikuyamba. It will not help you. Bano bonna Uganda bakuba enduulu wano. Nze nina abantu bajja ne banga Junior oli w'amaanyi, ndi w'amaanyi wa. They want you to be beaten. Abantu wano bakuwaga. Era Junior oli mugezi. Which intelligence do I have real? Nothing. Nze nako ebyokumpagawaga. Mpuga bakuwaga. They're just fattening you to be beaten. And you are going to be beaten.
If you are joking around, you think leadership wamasuti achakola. This generation is different. Generation yekyuse. The generation has changed. This generation will ask you questions. In a generation, they are going to ask you. If this generation is asking the president questions, what about you, Mpuga? In a generation, abana balala. They ask because they went to school. So don't involve massacre. You don't have a run title of massacre. You are not the pocket not there. Neither are you the Archbishop Mpuga of massacre. Fight your political wars. We all have wars. We all have wars. Junior, I fight wars on social media. Do I invoke my home area, Ntungam? Do I invoke on Ntungam here, Jenva? Have you ever seen me saying that Ngeri Junior Jenva and Ntungam, that I have invoked Ntungam to fight for me? That is sheer arrogance. Sheer arrogance. So, you mean everybody who has problems should invoke his own area? Tukuba ova masaka, no kungabe masaka, mbukuba abagobye ku mulimu. All of us, we are just on jobs. Osolo kwano mukama wona goba. Do you go and mobilize your village to come to the job and shout obscenities? My friend in Mpuga, my brother, don't invoke your village. Yes, we know you grew up from massacre. Uganda is not massacre. Uganda is not massacre. Uganda is bigger than massacre. And Uganda first. So you are exposed. You have gone to the US by every time massacre. As if there is gold there. What about us who come from Ntungam? What about people who come from Chiruhura? What about people who come from Jinja, where the source of the Nile is? Should we lose sleep? You think your problems are national margins. We should lose sleep. People should not play sex in Mpuga. We shall play sex in peace. Whether you are just gain the wabbo boy, finish your problems. We all have problems with people, but we don't export them. Stop exporting your problems in Mpuga. Musanga batunga bazika. Oleteke ebizibu byo. We shall play sex here. Olaba muloko down yegwanga bali gala. Nera we still utwaibaka, we played sex in peace as if nothing has happened. So to be nuruza nti ebizibu byoyina mbubinene nyaba nti bajja kwegadanga. People sleep. And Uganda will wake up and we work. Ensite yimirira. Omanyaba muluza muli bakitalo. Mbwe ebizibu ebikutuka kense yimirira. My brother. Ne Julius Caesar yafa ne bamuziika. The Emperor of Rome. Even Julius Caesar, the Emperor of Rome, died and was buried. There was sunrise and sunset. What about you? For you call yourself important. Gwempe mere yange, get me my food. Mujeyo tenti yange motoka yange mujibikeko. Ate motoka temwajibise. Emotoka ejjo temwajibise. Nyendo okwebaka kange emotoka yange mujibiseko. Emotoka ya masanyalaze. Is an electric car. Empewe ejajita mwana ekube engine. I don't know what you tell me.
naye mbeera ano musinika manya ate nja bagoba wano. Tebagala kubika mmotoka yange. Nagula tent. Emmotoka mwesula. Emmotoka ya masanyalazi tesula bweru. Those who have electric cars mukimanyi. Ekuba engine. Maybe it doesn't want to cover it. Memuloze emmotoka eyo nagiguzisa malusu. Is there a bond that collects saliva ne bakuwa emmotoka? Njagala abalina emmotoka be baba bakomentinga. Manyi mubigwamu nnyo. Only people who have cars should be commenting right now. Bwoba tugulanga ku motoka, shut up. Ngaba na Uganda mwesaawo. You don't know the price of a car. Oyangwa mango commentinga. Have you ever bought one before? Wetu nayogera ku bya boda onadda. That's why I don't discuss land. Gwalabe kuwa nga njogera ku byettaka. Many of you don't have land. Many of you don't know even how a land title looks like. Tomanyi na chapa cha ttaka we kifaanana. Many of you. Munsoga bakyotayina. Can you give out what you don't have? You can't respect what you have never had. Abamu temubeerangako mu serious marriages. Kati omanyi bakwata omusajja gwe. Tobeerangako mu serious marriage gye bayita marriage. Mbu naawe oli mufumbo, you are married. Stop misusing words. Muze omuntu tabeerangako mu marriage naye awa amagezi. Tufunanga ku musajja akutwalako na waabwe. Nti ono maama wange ono taata wange. But you are there. Mbu I'm married. How do you have a husband atakulaganga ku maama we na taata we nga ne baganda betu bamanyi kati nogamba oli mbu you are in marriage of where? Lugezigezi lwe lubasombowa. Marriage means I took you to my family. Nemwesanga mabala. Junior, you know I'm in a relationship. Eyawa hoteli. Ewe omuntu bwajjanga ngamba mbu Junior I love you neewuunya. Nemga wait a second. You love me. When did you start? That is lust. Separate lust and love. Nze love y'omujjirani. Eya wiiki emu n'odduka sigirimu. Say I have lust on you. Wano omuntu amala okulya tadda. Wiiki emu omuntu akulya besi mutakwata. Mbajjukiza ajijja faali. Mama naba ine ebizibu. Mugendeko mu mpewo gende wajijja faali akuwa eddagala. Mwabayi abagala bw'omufunza ng'oyagala okufunza. Totawaana genda ku kyalaani. Ajijja faali bonna obudagala abuyina. Maanyi ga kisajja. Okuba laawundi emu todda. Omalira mu bisambi. Zonna genda bakuwa eddagala. Abasajja basinga mumalira mu bisambi. Noga amaze. Nenga mutufu toyina kyokoze wakaziro. Byonna waajijja faali. Namwe abakazi simanya oyagala mazzi. Totawaana genda ku kampani ya Lwenzooli. Nti onoonya mazzi waajijja faali. Genda bagakuwe. Ate galimu ebika. Oyagala matono mangi. So those of you are looking for water,
oyagala otuuke mu buliri okubenga akuba wayipa z'emmotoka wagijja faali nammwe abaagala amasaamusaamu oyagala tuzzi nga tutonotono nawo wagijja faali naye mwe abaagala amangi otuuke mu buliri nga olinga akuba wayipa z'emmo byonna wagijja faali nammwe abasajja abawunya enkwawa oli eyo olowooza abakazi mbu baba babubbi naye owunya enkwawa abakazi bakulekawo lwakuwunya enkwawa wagijja faali mugende babawe eddagala ly'enkwawa abasajja abali eyo owooza mukazi wange yankyaye simanya Junior waliwo amubbye tewali enkwawa zo nammwe abakazi amabeere nga gaagwa galinga stokes z'abajaasi kyokka owooza Junior saaka my nipples naye abakazi munsobera amabeere gaagwa wazaalazaala abaana baagasika kyokka wootuuka mu buliri ng'otani Junior saaka my nipple kati nipple ngisaakingirewaawo ng'ebbeere lyakunoonya bunoonya so mwenna mugende wagijja faali twagala mabeere nga gasituse bwegati nze nali wano ku kivulu kya Lweyigi abaana bayina amabeere nga gantunuulidde bwegati gaga Junior come to me era nze Lweyigi buli mwezi tegeka konsati abaana baali banyirira Lweyigi gwe twakukkiriza ne poliisi tejja kummalukisa tegeka kye bayita Nyash concert wano tewaliwo muyimbi yali akoze concert nereeta bawala banyirira nga Lweyigi nali sikwagala but after that concert I'm your good fan oba abawala wabajjawa bannange bano abaana bali banyirira nga bonna amabeere mato bwegati masongofu mwabajjawa Lweyigi where those girls come from banna ate ng'omwana akuyitako ebbeere nelisigala nga liga come to me Junior come to me nze nayisanga bbeere libuuza account number ng'omwana akuyitako nenga ebbeere ga account number era nze concert kyekyaginnyingiza so Lweyigi you are allowed concert ne bw'ogitegeka embalala tujja kujja me I will come ku kyennalaba ate tebeeyerusa ne waliwo ogenda mu concert ebiwala bibi byeyerusizza biwunya ensu ate bimanyiira byeragaalaga ne bali abana bali tebeeraga abawala bali mu concert bali balungi Nyashi kwekyo amabeere geego naye nga tetebeeraga nze abaana bampanga zihaaga era gye nayigira olunyankole omwana ng'agamba Junior nozahi izo sitamaaha nange nensitamaawo omwana nanga nti Junior give me your number ninza okuteerera tomorrow nemuganga tonnanteerera tomorrow era mwana wattu kale era n'obufumbo bwange okugwa era zaali pate za General Muhoozi that's when I found a Munyarwanda woman mukazi wange nankwatira mu bwenzi tasha you remember that story sagala jiddamu how I was found cheating mukyala wange nankuba she beat me up nze wange ezo concert sizisubwa eziriko aba western all western girls hi badia mugamba mutya mwenna abakyala nga muva mu bitundu bya western Uganda je tuyita the greater Ankole region mbatumeddeko nnyo
So Luigi, yeah, totally upcoming because of what you really showed us, and you are free to make any other concert. We are willing to support you. Ate faba nozana. Tuli mbintu bya magezi. Aleta byachi. So, bwento bwembadde, we meet up tomorrow. Nange, let me gun the rest. I have a rest. Gwelete mere yange. Bring my food. Naga matagafumbe. I'll drink milk. Mugafumbe mugateka unjazuke ekiro nwa amata. You know I have allergies. After all, I'm a planned kid. We meet next time. Fiki gaza ankutumeddeko nnyo. Sikuyinaako buzibu naye security yankubidde. Abakola effujjo ku kivulu kya Fefe Busi. We shall get you. She support our violence. I support the law. Ero muntu yenna amenya amateeka. You are not my friend. Or if you want to be my friend ng'oli muyimbi, make sure you are abiding citizen. Yokola amagaali sibamu kuba abantu. Sibirimu. Era Fiki Gaza nkugambye. You have called me. Nenga Fiki Gaza sikuyinaako buzibu. The only problem I have, I don't support violence. And me when I talk, government listens. Nze bwenjogera abanene mu government bawulira because they are here. Babeerako kuno. President Museveni abeerako nga ndaba. Jagenda ogwe mu mbi. I give people information. That's my role. And my family has done that for the last 30 years. We are the poor said the truth. Bob Wine naye abaddeko. Bob Wine namublocking. I blocked you. Principal. Sina kyenkwetaazaako principal. Ate Bob Wine ndeka. Bob Wine leave me alone. Namublocking adoyo. Sina kyemwagaza. Bob Wine wali wano ku fake account. But me, Bob Wine, even if you watch me, mu fake account nkulaba, I blocked you. I blocked you ku number yange ye MTN. Do you olaba status zange Bobby Wine? Say the truth. Do you watch my status Bobby Wine? Na mublocking. Yagena mbazungu na andopa. Bob Wine, you reported me to Americans. Bubantekeko sanctions. Oza search together. They told you where should we put them. So, they went to be a principal na bivamu. Era luli Bob Wine yankubira ku macha. Hello Junior. Nemuga Bob Wine leave me alone. Ebintu byonna bivaamu. Bob Wine called me. Nangamba Junior, it's me Bobby. Nemuga Bob Wine, listen to me very well. I don't want your things okubinyingizamu. Mba ndi awo nga mutabani we Solomon yankubidde. Era kati Bob Wine nze Solomon mutabani wo ye mukwano gwange. His son is the only friend of mine. Twogera ku Instagram. Era luli Solomon yali wa David Beckham, mutabani wa Bob Wine. Ne mugamba mpako mboze ku David Beckham. Who doesn't know that Bob Wine's son is a friend of David Beckham? You didn't know. Jiriye mijozi jamani yani ya jimoa. I'm a friend of his son. Neye Bob Wine na mublocking. I want anything to do with that man. Ira status zange Bob Wine tachaziraba. Ira lurika oba Bobby Yanga ye yakuba. Ate nawe Bobby Yanga nesonyiwa.
ne Sauda Madada muntambulirako. Sauda Madada luli wangulira Kasooli. You remember Sauda Madada we wangulira Kasooli e Makerere. Nenziramu Sauda Madada nenkusanga ku Papazi. Nongambo Johnny yakankusasulira emmere. Sauda Madada ndekati Sauda Madada wali onkwano. Oyagala mbyogere Sauda the day we wali onkwano ngo yagala kondwe pinga Sauda. Mu kitebe kya Nopu emabega mu campaign eziwedde. When you found me alone. Majaswa kuba abantu ba Nopu tubaleka bulesi. Ninga there is nothing sensible chemuliko. Sauda Madada wanted the relationship with me. Ngachali mu Nopu. Neze Junior sina lugambo. Era I kept quiet. Nenzira munesanga Sauda Madada. Au kupapazi e Makindi. Wa message. Natumye mmere. Junior jangorye. Mze. Sauda Madada nimuga Sauda. Mwoboyo gira kubyali relationship sibirimu. Nabetamu. Mbandi awo nga Bobby yangaze. Ate gwe Bobby yangu olabika gwe wakwana na Abedi Bwanika. Kwa Abedi Bwanika obusungu bwayina agamba mbu Bobby yanga alina okubanga alabika ye yasabiriza Abedi amuweeko. Newunya Abedi gye Abedi abayogira ku kigambo ky'obusiyazi mu Nopu. Omulabanga waliwo yamusabiriza. Bobby Wine put an take out team committee. Mission nga ku East, West ne North bakuweereza. Boda ku North nga Sudan ekuba. Boda mu East nga gundi ekuba. Boda eno nga Uganda ekuba. Salawo mulabewo yani. Kaito sura kunga manti opposition leader gwe weerondera. Temuli ni good terms na ye. Museveni kyabasinga. Museveni bwe yagenda mu nsiko. Amama Mbabazi ne bano babesigye bamuwabula ne bamugamba tozza Bwakabaka. Museveni n'abagamba kye twetaaga twagala kuwangula mitima gy'abantu twanguyirwa olutalo. Bwe tutuuka okubanga emitima gy'abantu tetugirina ne tunaba tukube emmundu zisa byalo kye tugenda yitawo abantu bagenda tuloopa we tuyise abantu bagenda tugalira tebagenda tuwa mmere tebagenda tubudamya tebagenda tukweka twetaaga okuŋŋaanya emitima gy'abantu ne tubeera nagyo wamu kwe kuleeta abo bakabaka banaddulinga babaagala babanaaza n'ebigere kubanga Museveni yali strategic ng'ayagala buyinza akulimbalimba buswiti n'akuwa n'okunaaza n'akunaaza nga abo Abaganda Museveni yabaweekanga ne ku mugongo nga ye alina kyayagala. Kati Bobby Wine for consolidating up powers okuva mu bantu ab'enjawulo. He is already exercising absolute powers before even he becomes the president. That means you are a 99% dictator. Wanali ayinza kukkiriza yitawo. Museveni babaze bamurecommending ako nti akuba bannamawulire embo. Atuddeko mu nkiko z'abannamawulire nga basaba akakanya obusungu ez'enjawulo. Bobby Wine byebintu byebimwe Masaka nti mwakubye bannamawulire ate nga kituufu obutambi bwabaddewo mwabakubye. Kakati Bobby Wine yenze ndaba yatuuka gy'alaga. Yafuna kyayagala. Kyeyali ayagala kumulaba na kulabisaamu. Katoyita gamba Mbugundi yaswadde ani Abedi Bwanika yaswadde. Abedi Bwanika yawangudde sebo ani Edi Mezaya. Abedi Bwanika became victorious. Kubanga Abedi Bwanika has been a student of Museveni in the recent political times. Abadde mwana wa Museveni yayiga ebyobufuzi. Abo bonna bonna bampuuga babadde baana ba Kayihura. Bobby Wine naye yali mwana wa Kayihura naye teyayiga. Kubanga yali nezzalawo ne swaga nga lingi engeri ye yali student wa music social whatever ezo. Kati Abedi Bwanika akimanyi nti bw'obanga oyagala olutalo lugende mu maaso lutandike kasuka ejjinja erisooka gwe nga nannyinirwo. Si bino ebya Bobby Wine gye bazze batuyita mbu tugende ku fronti tubalwanirire twekalakaase tujjeko gavumenti bo batuule mu ntebe. You are bogus. Goza fere tutegeera ogenda twala entebe mwolye ne baganda bo banyanzi. Kati Abedi ayagala Masaka esibire gundi ekikookolo. Esibire Bobby Wine ekikookolo.
soko mujego yotali ready. Abedi ayagala Masaka esibire Bobi Wine ekikokolo n'empuuga naye abantu tebagenda kukikola nga tebali motivated. Kati ani akitandika komanda w'olutabaalo ku essasi erisooka Abedi kye yakoze. Kati yenna akola ku Bobi Wine effujjo akimanyi nti waliwo abagenda otujjayo bwe tuba tugenze mu makomera nga tumukubye mayinja ng'ali ku mukolo bwe tuteega emmotoka ze ne tulwana waliwo already bwe kigenda ne bweba gavumenti kati nga yeebakooye negamba abo tebaddamu kgendayo eyo. Already waliwo kati ab'okwekwasa nti opposition balwanagana bokka na bokka. Tukkiriza tugaane Bobi Wine lost 99.9% ku Masaka. Kwa kati already ne bekuba kulwanagana ne kumerukawo Masaka nga gavumenti yeyambaza abantu ebyambalo bya NUP tekyali yayinza kugamba nti gavumenti yekoze kino. Kimanyikiddwa nti NUP balwanagana. Bobi Wine ne bamukuba ejjinja kati ku mukolo n'avaamu eriiso tewakyali nti gavumenti yasasudde gundi yasasudde abantu Museveni impunity yasasudde abantu tebikyaliwo. Abo balwanagana. Ensonga kweva era Bobi Wine ye mukyamu. Bobi Wine yalema okwawula amaka ge ku by'obufuzi eno. Abantu be yasanga nga balina family nga balina ne sitandi balina positioni ayagala abafugenga baana bato. Ekyo tekisobola kukola. Bw'oba ofuga abantu abakulu buli muntu mutwalire mu positioni ye. Ate buli muntu mulimbe okusinzira ku ntegeera ye Museveni. Museveni yagoba konsereko mu lukiiko mu State House. Namugamba oba tovaamu ku lwolanya situka wano ogende. Nsereko teyafuluma n'agenda. Museveni n'ensereko tebali ku tebo ye muleero. Insereko bana basti Wilfred Nwa Kanteseko Junior. Badde webbanga Kanteseko. Dictator watese zadda. So kondeko gondi tesa ono ali waggulu. Dictator wayogeddeko amalo oyogere. Godfather omalize. Godfather linda ku katono. Godfather nange manja gala asooka asigalewo kuba nina pointi ze ku nsonga zayo. Junior. Ani bali nyagala mali Junior. mu dakiika emu. Kali. Badde nkugamba nti waliwo olunaku bana Basti Nkasimire Wilfred Nwagaba Theodore Sekikubo Muhammad Isereko n'oli omusajja yeddira ente bali bamuyitaani oba yali Sempigi oba yali ani oba Mbaziira beekyangira kwenaaremu ne babayita ba Rebel MPs. Museveni teyabagoba kubalangira yagenda nga gye bali mu campaign n'agamba ono yewaffe alina kaadi naye nono Sekikubo wadde wa mutwe munene naye waffe Museveni teyabagoba. Era ateekawo n'akakiiko kanoonyereze lwaki beeyisa bwe batyo era baafundikira baana be ng'abayise ne mu meeting nga bo. Kati if you cannot bring together ebyobufuzi mu kibiina kyo ne bikulemerera Bobi Wine no point yiyo njikuwa yiyo kimanyi bajja gikutuusaako. If you cannot handle entale eziri mu kibiina ne zikulemerera ne batuuka n'okulumba ku mukolo, how are you going to handle rebels? Bagambye nti ba rebel bali Masaka. Ogenda kusiba ebibyo olinyaaka boda odduke mu ggwanga. If you cannot handle scandals within your family, how are you going to handle family gundi village affairs as a chairman? Kati Bobi Wine kyayalina okumanya n'abamugoberera mutulabyeko nnyo munyumirwemu bunyumirwa buli omu noonya w'oliira naye ekintu ekituufu kyagudde. You cannot use political amateurs. Bwe bakubuulira abantu Museveni be yakozesa owamba gavumenti eno baali mu gavumenti mwennyini. Kati leero bakuyomba na wa human rights. Owa human rights mukozese in the other way round. Toyomba naye. Gwe manya nti awo baamuteekawo tayinaawo buyinza kati gwe mukozese okubaako byofuna. Bwanika mukozese mbwabwanika bwe. Puuga mukozese mbwampuuga bwe. Naye bw'onaaleeta bano simanya ba Reini b'oleeta ba King Sahabaani ogenda tuuka n'ekiseera nga n'abazungu tebakyakuwa budde. Ate ebyobufuzi by'aba amacha bw'oba obifuluma buli kye byakuwa bikitwala. Era Bobi Wine ajja kubeera omuntu ebyobufuzi asoose ku rekodi
okufuna ebizibu abalabe batafunangako to an extent tajja kwavuwala asabirize ne ku luguudo muteekewo abiri bw'aneeyongerayo mu maaso toyanzege Godfather Junior jebaleko kale naawe jebala kati nze jase ensonga zange ntonotono nnyo abasajja bano ba Godfather mwe muli bafulufiga baani ebintu ebyo mwandibadde mwogera byandibadde bituufu naye no kugula wundi mwe akageri ke mwakyusa ebirowoozo abantu babalabanga abaguba eddalu nti ne bw'onaakera ku makya n'ojja n'oyogera ekintu ekituufu abantu bajja kulabanga omulalu eyabalyamu olukwe okitegeera bulungi anti soko kakkane nze nkugamba amazima nkugamba amazima kuba kati gwosobola okuba nga osiba ali ku dduuka lye wakisonga otudde tomanyi kikibeera mu bantu okitegeera amagezi wandibadde ogawa naye nga Godfather wano tuwuliriza omuntu sooka osirika sooka ayogere nga bwe baakulese ojja muddamu edda kubanga ebiseera ebisinga gwe bw'oba okedde ku makya n'oŋŋamba nti omuntu yasituse n'agenda e Masaka agenze kuziika okitegeera oli asitudde abantu asetinze ebipande bayimiridde ku makubo ate dakiika yemu bali mu kumukolo gwa kuziika oli mu kubuuka mufu ojja oyogera ebitakwatagana kati tekabadde kadala ka byabufuzi naye kati oba nakigamba Godfather oba ye n'akiraba ajja kugamba Bobi Wine era alina omusango olw'okuba ndowooza kati Godfather mwafuuka balya ku bukyayi okitegeera olya ku bukyayi bwogera ku makya n'ovuma Bobi Wine kwe kufuna kyolya okitegeera bulungi ate mwali mwebaziza nnyo ebiseera ebisinga nti bantu bangi abayitidde ku sayidi ye gwe Godfather ani yali akumanyi nga Bobi Wine tannajja ani yali akumanyi gwe oba fulufiga ani yali amumanyi babayambe babajjayo babawadde ku busente babakoze gangameko ekintu kimu awantu woolya obanga olusuku lwo tosobola tema lusuku mmere yonna lunaku lumu n'ogimalamu okitegeera bulungi kuba yakatonotono tugenza ate mwakyuza sikutiisa gwe olawalabyekaalumba munne wano bwedda etwogerera kati anti nawe oli mukulumba byoyogera nga nkusanga kuziikanga era sikkuba byebyegamba nti you are always personal. You are always Godfather sokolineko kuvamu eddagala mukuba nagwa ne mukesi y'omufu sokolineko okuvaamu eddagala tovaamu ddagala omugambe tavaamu ddagala oyo tasiimuuka mugambe abeere wamu lindako katini jono yakyateesa owa waggulu kamale mbadde njagala muwa information nsirisa nnyo Junior muli mu Mr. Eddie soko lineko malirize Mr. Eddie soko lineko malirize kali ayisewo information ajajerabira nga sinne bwana Junior omusajja ono w'NUP kansooke mukwate mukuta offside olw'ensonga emu Godfather alina ensonga lwaki musunguwavu. Godfather yali muwagizi wa Bobi Wine era n'ateekamu ssente mu ntandikwa atuwadde preamble ng'omusajja yafiirwamu n'emmotoka y'ennamba. Ekitegeeza yayogera ekintu ekimuli ku mutima ekintu kye baatandika kyova olabanga omukyala gwe bayita full figure Godfather nze waliwo omuntu ayogeza obusungu ne simuddamu kuba indeed tukimanyi Godfather abafulu figure be batandika NUP be batandika people power era ne bagipromotinga talinga nze kitegeeza Junior tukkiriziganye nti Godfather bw'aba ayogera talinga lumbuye agenze okugiwalampa ng'olede yafuna dde entandikwa ne bano abasajja be babitandika era kati twamufuula lumbuye kuba bayogera bitakwatagana kakitegeeza nti omusajja ono alina ensonga lwaki yayogera bw'atyo nze gye simanyi kuba nze siberanga kakati Junior soko nziriza omuzindaalo gwange nze malirize Mr. Sinana amalirizo okitegeera kale maliriza
kakati n'ekirala Godfather tetuganye mwatandika okitegeera bulungi naye ate era tebandikedde ku makya ne bagenda ne bakutega mataala nga nseenene ne bakwatirako olwo kitegeeza tewalina mutima gwa kibiina okitegeera bulungi kakati muganda wange Godfather Bobi Wine muleke akole kyalina okukola kubanga ne bweba famire yammwe era mwetaagamu omuntu alinga Bobi Wine mumwegomba okitegeera bulungi temuddawo ate kwefuula bawabuzi nnyo nga ne saidi gye muliko temusobola giwabula n'abakozi ba nsobi okitegeera yanga soko owulirize byoyogera wano ngenda kubasaba ebimu ku byatulisa ku Kyagulanyi nga tulaba Godfather good communicator beewuliriza ne musobola mwenna buli muntu okugusa point ye ngenda tandika ne Godfather atulaze mugundi ye mu submission ye gyakoze nti olwokuba nti bano bafunyemu obutakkanya nti kati Bobi Wine awedde. By the way, for your information ngenda kusaba nyinza okwogera mu njogera eyinza okunyiza because nange simanyi ng'egyo yinza ddiringa nnyo na muntu mukulu kubanga abantu abakulu ennyo oluusi banyiiga mangu naye tekigenda kuba personal ngenda kikwata with respect. Ekisookera ddala ngenda kutandika nga mbuuza kibuuzo political party kimu ggwanga lya Uganda etafunangamu corangles oba abantu abamu ne bakrossinga from one party to another NRM lero eri mu buyinza Besigye ng'ebibiina by'obufuzi tebinnaddawo yeyawukana ne Mwami Museveni n'agenda ne baminister bangi and on record yakyasinza okulosinga n'abantu abangi katono nnyo nsaba twewulirize Godfather mmugobye nsaba twewulirize kyekizibu kyalina naye tekitegeeza nti no NRM yavaawo amama Mbabazi yawukana ne Mwami Museveni n'agenda abamu ne batugamba yabadde super minister yabadde mastermind n'agenda Museveni yagwa. There is no politician is bigger than a party. Ekyo njagala mukiteeke in your mind. Abagala okikkiriza all not. So Godfather lwakuba nti musajja mukulu era onyambye n'omugjawo yandinyiize. Alina personal vendetta gy'alina ku mutima. On record lwakuba bo tebasoma ate simanyi education level ye baŋŋamba mbu no musamize. Of which kiyinza okuba oba tekiri ekyo baŋŋamba mbu. Omanyi anyiiga mangu kaakagatteko. Ngenda bawa example. Wano CP yalimu entalo DP eyina entalo UPC akenanga lwanagana nani n'otuno Mwami Museveni yalina kentalo FDC yawuddemu tewali political party tabaamu ntalo gende Kenya mu 92 Odinga bayawulamu Ford ne bajawulamu Ford Kenya ne Ford asiri okitegeera ne bajawulamu era guni najja n'abakubaki akalulu moyi lwakuba mwe temusoma ate temugoberera bintu tunulira Jubilee Party gundi teyawukana ne Ruto afuga tudde dictator kisoke tugene empola soko olindeko katono nnyo bayawukana Ruto n'abeerawo era n'alinda ne baawukana era ne party ne bagenda mu buyinza akalulu akawadde Kenyatta n'awagira Odinga leero n'otunulira abasajja abamu ne bakrossinga okuva mu Jubilee Party abakyukuyu ne bagenda ne Ruto. So okwawukana mu by'obufuzi kya buntu ate abantu baawukanira on principles. That's why there is no permanent enemy, there is no permanent friend. Leero Bukenya omusanga ne Museveni nga baseka ne boddayo emabega n'okomyawo akatambi Bukenya Gilbert byayogerera Museveni byali bitono naye abantu abamwogera nga abaze mu bufuzi of recently gwe kenyini gwe ani Eddie Mezaya wakoze statement n'enkwewunya n'enseka wagambye Bobi Wine talina kyayinza kungattako Bobi Wine talina kyali naye ng'onu record baakugoba ku kibiina ky'NUP wali okimayo ki wali okimayo dictator uliriza yes uliriza ati ngamba tubere interactive no katuguse nze wabadde oyogera bakuwadde time ugenda kwogera Eddie Mezaya soko muleka ayogere Eddie Mezaya yennyini ne yeekuba nejje n'agamba mbu ate Bobi Wine is a fool ate yomu yatandise ng'agamba Bobi Wine yeetaaga okumuwa respect kati ebigambo obikozesa eno simanyi education level yo by the simanyi biki bye wasoma n'otuuka n'okugamba mbuno Frank Ntambi mutunuulire entunula ye mbuno Frank Ntambi afaanana ng'ababbi gwe Eddie Mezaya gwakyasinza obuzaabuza wano ofaanana ng'omuto ofaanana ng'omukadde ofaanana ng'omuvubuka ekituufu oli ki naye gwe oli kumunna ogamba bw'afaanana ng'ababbi kati maze okulaba Junior
oli muto Junior, oli mukadde mbadde nsaba Junior. Junior, mbadde nsaba abantu bataliiwo Junior, mbadde nsaba onzijeko nga bw'oggyeko Godfather. Olw'ensonga emu. wazze ku ntambi n'ovuma nga taliiwo lwaki Junior, olw'ensonga emu. Dictator mu kujja okuaddressinga ensonga ze aze kulwana lutalo lwa ntambi. Ati wakyogedde submission ye naffe tusobola okudda ku muntu n'okola ki nedda kati ye anti wulirizaamu kati bw'abeera nga aze kuwa submission n'ambuuza nti baakugobera ki ku kitebe wali ononyeeyo ki anti wagambye bugwe ntalina kyaggatta kufuuka mmemba nali ngeze fuuka mmemba no wagambye talina kyaggattako nze gye batanjagala sigendayo wuliriza taata wali okimayo ki wuliriza taata dictator tosobola ku dictatingira Godfather kyayagala nange kyenjagala mbadde nziramu kye wayogedde wagambye buli talina kyaggattako kati ate gwe kenyini of recently wagendayo ewuwe nze gye saagala oba gye batanjagala sigendayo mu Uganda teriyo kifo kiri public kyoyinza kuŋŋaana kugendamu kati okay Bobi Wine ogambye yayinza talina kyaggattako era gw'olina ssente simanyi wasoma wakola biki otavudde ku mulamwa anti no mbuuza ye yagambye Bobi Wine yayinza talina kyamugattako ne mubuuza yali akimayo osobola ogenda gye batakwagala nze mbuuza Godfather osobola ogenda gye batakwagala dictator nsaba owuliriza ebigambo byange abasajja benawadde wuliriza dictator abasajja benawadde example bamufumbira bafuna omusaala nze sifuna musaala angattako abantu bangi nnyo batambulidde ku Bobi Wine wuliriza bangi batambulidde ku Bobi Wine wuliriza bangi batambulidde ne Bobi Wine kwagala bifaananyi basobole okufuna asylum nze already ndi citizen bangi wuliriza mukwano mwekweeka obutafuna kifaananyi kye agataliiko sino answer my question wali okimayo ki wuliriza taata webatanjagala nsobola okugendawogalawo abantu basiba bagenda eruzira okulaba abasibe naye waliwo ayagala okubeerayo yensonga lwaki muli obutwa obanga mutambuza butwa osobola okulya kubanga gye batakwaga nembwe manyi batajagala tegendayo Junior mbadde nsaba kubuuza Junior Junior tuli mu kuteesa ku mukutu gwo oba ono omusiru aleese lutalo twenvume bwevume is a fool atawo otuuka ogwe fool gwagataliiko sino gwe fool Junior kola ekintu kimu omuzindalo gwange oba tuleetedde balwadde ba bwongo ye gwe mulwadde wa bwongo gwe agataliiko omuzindalo gwange Junior bwe mbeera nga nazze kwogera ku Bobi Wine omusiru buli kyanjogera kyeyesiba konti ntambi mubuuza bibuuzo mu submission gye yakoze bimulemye n'okuddamu n'omugwagwa kyonnaye ng'ataliyeefula mubuuza bibuuzo ewa Bobi Wine wagambye Bobi Wine yayitagattako wali okimanyi ki ekibuuzo kikulemye okuddamu okola nze sikimanyi nze sigenda kwogera kye siinaako likodi njogera ku kikyo wali okimanyi ku NUP bw'aba Bobi Wine tagattako answer my question okikunedda wuliriza Junior gayo ono azze musimanyi education level yo oyagala leka gamba wuliriza Junior wali okimayo ki gye batakwagala kati toddamu anti kwogera by'otamanyi olw'ensonga you are contradicting yourself wasose n'ogamba Bobi Wine tagattako ate ebintu byewuunyisa birimu ebiti munnange wuliriza dictator ebintu ebyewuunyisa Brother Junior nsaba okuwa chance buli omu amuwa omuzindalo gwe tugenda kwogera nga buli omu tatuwulira omuzindalo gwange oyo n'aguwamba yabadde ayogera n'ewattayi
Eddie. Is a gwalowooza ati nno onoopisaamu Juni egaali. tugenda kwogera nga Zinanga agataliko sino toyina kyosobola buli kunkolera omu w'omuzindalo n'obudde bwe. byonna toyina nawe oyinza kunsinga kintu na kimu wonna. Omuzindalo Nze kankubuulire owa dictator alina kyawakana. Lindako, Godfather Lindako. Bannange buli ayagala okwogera azamugamba ayogere. Ayogera nga simuwadde nga nkujjako abantu tebatuwulira. Bwe tunaddaana okwevuma kijja kwate kikola makulu. Abantu bataddeko data waabwe buli omu ayogere kati ono sola kikkiriza. Godfather Lindako kati nveeno waggulu ojja kwogera. Daphne yogera. Kale mukwano neyanziza netiwaka yange mbisimanyi oba munampulina ne bwe nvaako oŋŋamba nti nvuddeko kaakati neyanziza ssebo. Munnange byonna ebibaddeko tubadde bannansi babiwulira abakulira platform nnene bantu bakuwulira tweyanziza okuweereza. Godfather nkulamusiza noona abaddeko yesino bannange muli basajja baganda. President waffe Muganda mbadde nsaba tumuwe ekitiibwa kubanga akiikirira ffe ffenna bw'ojja noga nti talina kyangasa talina kyangattako mukwano President wa ggwanga lyonna tagenda kukiikirira famire y'obaani wa ggwanga lyonna bwogenda enkya n'omulyamu olukwe oba oluliddemu bannayuganda bino bye mugenze talina kyangattako mukwano obeera oyogedde bubi nnyo ate ffe abaana ba people power bitulumu kuba president oba okuba bannayuganda oba okubya emisayi gy'abannayuganda n'emibiri gy'abannayuganda president ekitiibwa muleke tuwulirize president kyayogedde tumuwulirizeeko bw'aba akoze ensobi president akola nsobi. Kasawo yogera. Joli Kasawo. musiibye mutya bannaye. Bulungi. Nze kantandike ne Godfather. Njagala Abannayuganda bonna abampuliriza. Omubbi awolereza mubbi munne. Godfather nga wagambye nti mpuuga. Ffenna tukkiriza Abannayuganda nti mpuuga alya ssente zitali mu mateeka. Era tumutwala nti nga mubbi. Ne Godfather bakadama baloopako nga babbye ssente. Tosobola yimirira n'ogamba nti nno nti mpuuga waba yeeyawudde ku NUP olw'okuba akoze ensobi temumugoba nti mugenda kuba muleesa obuzibu. Ngenda nti olw'okuba nti alina aludde mu byobufuzi alina obumanyirivu Junior okola mu landis. Njagala ombuulire omanyiyo poloti ya Godfather weeri. Ye yennyini abadde buloka w'amataka. Recently emabega wano baamugoba mu nju. Naye senga abadde nti obumanyirivu kwe kubeera n'ekintu nga ye watunda amataka era buloka yandibadde alina enju ye yandibadde nga tapangisa. Tetugenda leka basajja bayaayi mbolo kuba tulwanirira kubeera na mujjuzo. Biri byowozaako mu Museveni we yali alwana yeegula abantu eri yali mundu ng'atya kukwekebwa. Kati tuli ku biseera ebya baketi oba ebokisi mwoyimira n'oteeka akalulu. Omusajja waba takuwagira wano ng'owooza nti gwe omukolako omukwano era ne mu bokisi tagenda kakuwa. Naye Museveni yali ali ku mundu ng'alina okubeera n'abantu abataamulope okitegeera. Naye nga gye biri nti kati bya box omuntu alina box yekka. Tetugenda kuddira abasajja bakulu bafeeriya egyo emyaka ne ku kakiiko kati ab'ekyalo nga si internet batuula mabega abali batuule mu maaso. N'otuuyo omusajja Eddie Mizaya musajja mukulu muwe ekitiibwa siyagala muyisa mu maaso nagamba Bobi Wine amulabanga wa boda. Gwe omusajja omukulu ku myaka gy'enkaaga gwe bweru kye walaba okukola kuvuga bbaasi n'omwana omuto eyakagenda ebweru kyasookerako naye asoma bbaasi. Bwe tuba twewa respect mukulu muno muwe respect nga mukulu muno. Kati gwe gwagamba nti Bobi Wine mulabanga wa boda ensi yonna eyogera ku Bobi Wine gwe Eddie Mizaya tuli wantu kwogerako n'abantu abali wano bitaano okitegeera. Let we respect each other. Kale. Ubbi nti olw'okuba tumanya buwagizi bungi neyanziza. Kale. Godfather gy'oli gwaddako. Aba bakulu kyembazuddemu baagala okwagazisa abantu ekintu olw'empaka era bwe buzibu bwe mugenda osinga okufuna. Bwe buzibu Bobi Wine bwafunye. Waliwo oli omwana yatugambye yatumenyedde ebibiina ebikutuse. Ekyo nakyeyanzizza nnyo
yabadde dikitator okuba nti omanyi ne history kati njagala oddemu ombuulire ekibiina ekyakutukamu ne kiwangula kye kyali kyagala FDC kasita afuna abakulu babiri nga baawukanye n'eyalika UPC kasita yafuna ebiwayi bibiri n'eyalika NRM Museveni kasita Mbabazi yagala okukola ekiwayi ekirala n'amukwatirawo n'amuyisa asasule n'egundi business returns ze yali alina naki Mbabazi n'asiizinga fire NRM eri NRM egi gundi DP kasita yafunamu simanya DP Buganda blogo simanya DP nayo n'eyalika kasita ekibiina kijjamu ebiwayi omulabe waayitira era byonna byomenye buli lwe byajjangamu ebiwayi ng'omulaba ayitira awo ng'abawangula kati saagala noono omuwala agambye oba badde muwala akyawo busimanya Bobi Wine muganda munnammwe busimanya ffenna temutusibaako musajja wammwe tetumutumangako Junior nze waffe mmanyiyo ebizibu byaffe mbimanyi ebikyanisibidde wendi ne bye nnina okukola andoga mmumanyi ampalana mmumanyi atanjagaliza mmumanyi eyabba ettaka lyange mmumanyi kali Bobi Wine talina wannwanirira kuba ne makoti gyendi siina we nali muyise Bobi Wine alwanirira mmwe abatategeera abatamanyi nti ebizibu byammwe bijja kuba bizibu byammwe mpaka emuli by'eŋŋanga mwenga abantu ekirala my representative on behalf of Buganda ye Ssaabasajja Kabaka nze nina abantu bangi abankubira ku ssimu okunsisinkana abo bamuzeeyi Magala ne mbagamba sobola balaba waayi mutembeeta omuntu eyeeyita Ssaabakabona omukulembeze simanyi obwenzikiriza yennono n'obuwangwa mu Buganda kyesikkiririzaamu omukulembeze wange Ssaabasajja Kabaka ku lw'emizimu n'emisambwa ku lw'abantu ng'abantu ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ebyo ebyammwe ebirala sibimanyi kali gwe tosobola ate kuŋŋamba Bobi Wine aliwo ku lwaffe nanga Abaganda ayagala wamba Bwakabaka waba ogamba nti aliwo nga kufa Abaganda aba agenda wamba Bwakabaka bw'aba taliwo nga lw'Abaganda aliwo lwa ggwanga lyonna njagala mukule mukimanye nti ebyobufuzi bye mulimu kasita oweza 51% ng'olyoka owangula 49% ebyekuvuganya mweyigiriza okubeera mu byobufuzi ebirimu ababavuganya ababawalana n'abatabaagala tetugenda baagala lwampaka bannange tetubaagala temulina kye mutugattako yadde kye mutwongerako nze kitange namubuuza naye gwe banno baali bajjeno kubanga Vincent bamulanga kisempijjo oyo gwolaba nembidde mukasa kitange be bantu abambe yaleeta mu politics naye kitange namubuuza yalinga awagira nnyo Kawanga Semwogerere n'akwata Besigye nge wakajjawo Ssebaggala ye wa Luganda lwaffe nga kitange amutambulira kabina kitange yayavuwala kati awagira NRM namubuuza lwaki owagira NRM n'agamba kati nkuuma bulamu sikyalina dduka gwe neetaaga ne mubuuza ssente zaalagawa n'agamba bannabyabufuzi baazirya ebyo byonna nze ng'omwana nali mpulira era mbimanyi ebyamwavuwaza kwesiba ku bantu banoonya byabwe nga tebalina kye bakugattako ne mubuuza taata mu byobufuzi Basempejja baalwananga gw'oli ludda wa n'agamba byali tebinkwatako kaakati waali mulamu alya muwogo we na mmere ye nange ninga kitange mulwane muleete gavumenti yammwe nze tebinkwatako mbalaba bulabi kasa naabeerawo nga ndi mulamu nga mikwano gyange giri mu gavumenti tekigamba nze nasoma ne Doni Najja Sheriff personal assistant wa Bobi Wine ekyo kigayo ekinene ekyo ekyomubiri ekyo kimubeerako buli kaseera ye muntu yeka gwasobola okutuula naye mu mmotoka nga bali mu babiri ne Najja yaŋŋamba nga jankutwala ew'omusajja oba waliwo ekikyamu biki amugaa seetaaga miitingi oyo omusajja simwetaaga nze seetaaga era ne bwe namugoberera nali simugoberera ng'omuntu nze nali ngoberera koozi kubanga waliwo ebyali bitukyamula bingi yalinga vaibu kakati we mbeeramu ebyo ebyentalo zammwe ebyokulya Bobi Wine bamuwa obukadde 80 ku buli mwana eyafiira mu struggle ne waaliita Nabukenya agendayo na buveera bwa migaati tabawanga yadde miliyoni ya sente kati nze nsiraawo mbusimanya alina kyagenda okungattako mpise mu ssiru nga mmwe ne waaliita Nabukenya ku malaala agendayo na buveera bwa kilo za sukaali na migaati kati nze agenda kunyambako ki amwe machuwa person neeyunga ewantu wennyina ofuna asaga byakabampaane Junior nyino kwegattako mu kintu kyonna ky'oyagala nga mmaze okulaba enfuna yange edimeza yabo ndukira kiddiiru nsooka kulaba wenfunira ebyatwalina edimeza yabyo ekitange bye yakola kati mwavu eka 10 zonna kwatudde azitunda bw'alya
omubuuza kiki bannabyabufuzi bamumalira obudde nze nayiga nyina reference ze nayigirako nyingi natuulanga ne Ssebaggala ng'atudde wali ntudde wano nanyumiza ebintu bingi so politics namutegeeramu ekitonotono mwe mugoberere tujja kujja tubagule nga muweddemu mulinze gavumenti nga tejja nga munoonya zaakulya aye tubagule bugolo aye tubasende n'obbasenda nga mulemeddewo muwoze batusenda ku ttaka lyaffe kumbe mu mwalitunda sente muziridde temuyinawe mulaga tumenye obuyumba bwammwe kale mba mwagala okuba wagira okwempaka tekuliyo nga mmaliriza obba wagira okwempaka tekuliyo otwagaziza ekintu kyammwe nga mutuvuma buvumi tebiriyo okulowooza nti Bobi Wine ye Ssaabasajja tulina musubscribinga to us abaganda afe obuganda busaanewo kale tulabe tetumwagala temumutusibaako talina kyatugasa bwawangula temutuyamba nga temutuwanga public institutions muzitugobe nga mutugende mu private bye byange agataliiko sinotandikiraawo Yes, neyanza nnyo neyanzeege Godfather ayogedde bulungi ng'omuntu omugezi nange kantandikiraawo njagala ntegeeze bannange abali wano nti nze ndi musajja muganda atawagira Bobi Wine muganda munnange okuddako nga baŋŋamba nti nze Bobi Wine gwe yagoba ku kitebe nali mulugwala kata we babeera basinzira bannenye nti omuganda tawagira muganda munne ekyo kiwedde mu nsi yonna bagamba scratch my back I scratch yours Bobi Wine bwabeeranga muganda nga bagobanza omuganda munnaabwe nange sijja kumuwagira wadde muganda munnange ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine ndayira talina kyangattako talina kyangattako nze Bobi Wine sigenda musaba mulimu ne bwafuuka president kubanga nze nja kufa nga ndi mu Swede ekirala Bobi Wine talina gyagenda kunsekendinga nze buli woofiisi gye neetuttemu nze njetuttemu Bobi Wine si eyansomesa era sigenda kera kumakya nti njagala kadi ya Bobi Wine kati njagala oli asi ambuulire nti edimiza ya Bobi Wine abalwanirira alwanirira ani alwanirira abasimu abalwanirira nze Bobi Wine talwanirira ako Mezaya wanjitaata Mezaya kubana ani atagendangako mu ssabo oba ani atagendangako wa pasita atubuulire eddiro yatuula mu ssabo ne bamugamba mukadde menga bwenkiraba obuwonero okuwagira Bobi Wine era obuzibu Museveni mwenna mugendayo ebibatawaanya mubimanyiise ngaawe akuloga empewo z'ekika mwazookya neiba waakuloga tewali gwe baali bagambe nti ekizibu Museveni weebuza magezi nze njagala ntegeeze bannayuganda Bobi Wine tannwanirira era saagala nnwanirire kubanza simutuukirirangako ne mugamba nnina ebizibu Bobi Wine bwabeera nga alina balwanirira abalwanirire era yensonga lwaki mulaba bwe mba njogera ku Bobi Wine bangi bagamba simuwa respect kubanga sitalina mugaso gyendi nze mbagambye mulaba ng'owa bodaboda senga bukeera ku makya ne baŋŋamba nti edimizaya oyagala vizo gina gisaba Bobi Wine awo nja muwa respect olw'ekyo naye essaawa zino sinaba kulaba mugaso gwe gyendi ebyo byemuwoza nti njaga Bobi Wine alwanira mwenna bannayuganda simanyi ku myaka egyo gy'oliko twali badde tobeera Bulaaya kubanga wava Uganda nga nze najja e Bulaaya kuba njagalayo saavaako Uganda kubanga nali sirina mirimu nesazino bwe ŋŋamba nti ŋŋende e Uganda Junior akimanyi Dindamu katini Godfather Junior tamala akimanyi ze gavumenti yampa omulimu bwe mbeera nga njagadde kikulaga e Bulaaya njagalayo bwe mbeera nga njagadde nsobola okuddayo Uganda ntandika okukola kubanga bampa omulimu mu gavumenti ya Uganda kitegeeza tosobola kunsiriwaza ongambe nti Bobi Wine bwanajja muba president ogenda kufuuka kino ng'ate gavumenti eri mu buyinza ye endozezaako n'empa omulimu
ompisa musiru ompisa mujega bwembeeranga essaawa zino Bobi Wine talina wadde akasaale nga basobola okugoba muganda munnaabwe ku NUP eri mu nzigotta olwo bw'anaafuuka pulezidenti tebatukwate tuteeka mu makomera buli muntu yenna abadde tawagira Bobi Wine. Kale Bobi Wine njagala points nina ntono njagala nkutegeeze muganda wange ne bannayuganda bannaffe bonna abalowooza nti nno balwanirira basooke bave mu bika byabwe bavudde mu kiki eky'embogo. Singa Bobi Wine okeera ku makya nojja nonnyonnyola ensi nti mukyala wo Babi Kyagulanyi si esiginitola asembayo sente zive ku akawunti nti wateekako omuntu atali wa famire yo. Singa Bobi Wine avayo n'atugamba nti personal secretary wa Luupu Ssennyonyi si muto wa Babi Kyagulanyi maama ne taata y'omu. Singa Bobi Wine ovayo n'otunnyonnyola nti muganda wo Nyanzi si akulira kunga yonna mu Uganda nja kumanya nti no Bobi Wine alwanirira Mezaya fe twaliwo eka mu kyawo n'amaaso gange Nyanzi ng'ayimirira n'agamba abo nabagobye wano ono nze namukuza yakulira wange nze mu namukuza bwe manje ogende taddamu vange tambula ogende bwe yafuluma wana agende fuluma agenda n'abavuma n'abavuma nga bw'omuloopayo wa Bobi Wine era tewali kikolebwa naye it is a family affair. Junior nga ngoleeta omulala njagala mmalirize nga ntegeeza bannayuganda Bobi Wine tannwanirira era saagala nnwanirire talina magwagwanirira kubanga siri wa famire ye era Bobi Wine talinnwanirira era nze mulaba ng'owa bodaboda kuba tangasa igwe bwabeeranga akugasa bodaboda ina amakulu kuba owa bodaboda asobola okutwalako sente nga teziwera n'akusonyiwa bwabeeranga akugasa gwe dictator Bobi Wine bwabeeranga akugasa tojja kujja wano onvume kuba nze tangasa. Buli muntu alina kyawagira nze nina ensonga lwaki mpagira Museveni. Oba owulira nga nkoze bubi okuwagira Museveni nzita oba nga okuddamu okuyingira mu Uganda. Kati mugenda kusirikako nfune dictator naye ayogere saagala kuwulira ayogera mulala njagala twewe ekitiibwa ate tuwuliziganye. Dictator yogera. Okusookera ddala ngenda kuddamu njagala kukola point of correction. Tinnaba kuyombako na muntu yenna tewali muntu yenna yakakiddwa nti oba muntu afosinga omuntu awagire NUP naye nabadde mbuuza kibuuzo ekyabadde kigenda ewa Mezaya ng'agamba nti Bobi Wine talina kyamugasaako talina kyamugattako nembuuza ekibuuzo ekyabadde simple ng'ambuuza bw'aba tamugattako yali akimaki ku NUP gye baamugoba kubanga nembwe manyi gye batajagala tegendayo. Nze nina woofiisi z'abantu ze sigenda mugamanyi newe naagendayo sikwatagana nabo sisobola gendayo. Ekibuuzo ekyalemye okuddamu twakoze noise ne tufuuka ekitagasa. Ekintu ekyakyenjagala okwogerako kibadde era kigenda ku Mezaya. Nsaba twewulirizeko nsaba busanyufu. Ekyokubiri ekyayogerako ekya siginitole okuba nti Babi ali ku akaunti za NUP ngamba alimba okujjako ng'omuntu mu buyabuya oba nga tategeera kubanga twetaaga twogera ebintu abantu bagenda tukolako fakicho check omuntu agambe gundi ayogedde kino bagende bakebereko ng'oyogedde byakijiga enkyabantu tuleme kudda wano eno olw'okubanga omuntu bakuwadde akatebe obeerenga bano bayita ba media maniac gwe batunuzaamu kamera n'ayogera bwogezi n'ebitajja. Ekisooka Babi si siginotole ku akaunti za NUP oba olina proof tusaba enkyagireete Junior enkya tukusaba kola live atuleetere proof eyo. Edimeza nyenda kujjako anti nze gwaliko sidde mu bibuuzo nakuwuliriza Mezaya twewulirize. Mezaya ekintu ekyakyagambye ekyokuba nti sekuritale wa Joel Ssenyonyi yali on record yali ku media yali ku Next Media n'akibuuza oyo musajja yali akimubuuza n'amugamba do you have a proof
Gayi nga mugamba twakoze ne tufuna information nti nno sekuritalo muganda wa Babi. Gayi na amubuzo ina proof yamalirize mubuze wa mawulire. Bobanga otambulya kubya mawulire bateekayo. Abantu bagenda kolako fakicho check. Nkuulya meza yogenda losing credibility. Ekintu kyotalinako information toyogera. Wano tetuli mu kwogera ani asinga obo bani asinga kwagala kulabisa. Ekya kinyagadde okubanga ngamba nsabanzire mutaata. No. Bana ensaba tumalirize buli muntu bamwadde dakiika. Twewulirize beba communicate abalungi. Ekitegeera. Ekintu kyenyagadde okubanga ngamba Godfather olwo kyayogeddeko taata we yali king maker yatondawo bannabyabufuzi bangi bannabyabufuzi ne bamusuula kiyinza okuba kituufu. Naye kati ani anenyezebwa. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti nze mbadde nteekawo abagagga bangi naye nze nemeddwa ogaggawala. Kati olwani gw'oba ogenda nenya. Era ekyo nakyo ndowooza oyina kibuuza muzeeyi n'omugamba muzeeyi what went wrong ekyakulemesa oba wateekawo sempijja n'abalala b'omenye n'omenya n'abamuggwe ku bakulu b'ogenze n'omiitingako. Lwaki Godfather toli kale mu kaliba y'abantu abo abamu b'omiitinzeeko b'osomye nabo kitaawo nga be yateekawo kubanga kitaawo omunnyonnyodde mu context ne mulabanga king maker. Lwaki gwe takufula kale kansala w'omuluka? Lwaki gwe takufula kale owa LC? Ebyo bibuuzo ebyetaaga ansa okubanga ekola ki? Okubanga eddamu. Era wagambye ebibiina ebize bikutukamu nebigwa. NUP nayo yakutuseemu. Ekyo ekibuuzo nakyo kijja kwetaaga ansa. If not, teri kibiina kya byabufuzi. Mbagambye ne tutandikira ku East Africa wane ewaffe. Teri kibiina kya byabufuzi kitabadde mu fight oba bantu kusala kuveeno na kuddeeno. Mbawa nnyo example ya Kenya kuba kati yeringa yaddeko mu East Africa when it comes to politics. Bakulosinga every election. Era bo bakola nnyo n'emikago every election. Okujjako nga temugoberera oba nga muze buzitwogeremu waneno twogeremu tukayane. So okujjako nga temugoberera tewali muntu gwe bagenda kugamba nti gundi tewali muntu gwe baforcing nti wagira NUP. Baneka mbabuulire to support something you supposed to be having a selfish reason. Boba NUP tojuwagira Godfather okyogeddeko NUP bwebegwa ndowooza lyandibadde essanyulyo naye badde wano onnyonnyola ensobi zeekoze olinga ng'agigamba etereeze. Wandisanyuse busanyusi ng'egwa. Nze kyessaagala sikikomentingako era bwe nkiraba nga kikkirira nsanyuka busanyusi. Sinze na kuba amagezi beetereeze naye muli wano mulinga ng'abawa amagezi yandikoze bwati ne bwati. Mumulekemu ekyo kyakutta agenda agwe bugwi mwe musanyuke. Ekyokubiri buli muntu waddembe wagira kyayagala. Wallahi nze nabagambye nejjo. Nze olaba siswana kugamba abantu kunga abantu nti bannange mujoyininge struggle. Nze nagamba abantu struggle inajiwuliranga gwe. Buli muntu watudde bw'otagiwulira giranga otula mu comfort zone zo. Woligiwulira gijoyining eri abagirimu eri abatagirimu. Ne buli we mujja kadala k'ebyobufuzi wano oba wakupano zonna mugamba aba NUP bakaka buli muntu awagire kye bataagala muli 18 and above. Ekitegeeza musobola okukola choice. Teri muntu asobola kukozesa nsobi. Stop that narrative gye mutambuza. Bwe mba temuyina byakwogera nga bawadde pano mu discussing ebirala. Teriyo muntu ayinza kukwata kuwagisa ekintu kya mpaka mu Katonda. Taliyo. Uganda ine ebina byobufuzi ebisukka mu 10. Mukyuzinga ekimu abamu mulina. Okitegeera. Lwaki mu discussing kino kyotaagala? Nze nabye si discussing. Kizibu kunsanga nga discussing ensonga ezigenda maaso mu NRM. Sigigoberera sibimanyi. Era sisobola wamba ngenda commenting ebyekirimba. Kizibu kunsanga nga ngenda discussing UPC oba CP n'ebibiina ebirala. Sibimanyi. Kati kino kyeninako idea era kyo nkicommenting nga in faith nga ngamba njagala either kitereeze ne wabawo obuzibu. Ne family nga maliriza mbajjukiza ne bwe ziba family zifunamu obutakkaanya ne tekitegeeza muno family zisaanawo. Of recent ye junior wali wanene ne dadu mwafunamu obutakkaanya. Ne bigenda nnyo ne family yaddawo. Katulaba family bibaamu. Kati ate bano bo meetings obukulu. Kubanga tukulya mu different families, different cultures, abamu ne different tribes, ne religions. Nene twesanga obukulu tufomingewo ekintu. Obutakkaanya bujja kubaawo. Kyovula ne Bobi Wine yabagambye. Bwe buba bubaddewo tusobola okuba nga tuli ba mukwano. Singa tusigala ku principle nti ffenna kye tugoba kye kino naye tuba tetukwataganye. Nze ngenda bawo ekyokulabirako. Singa obadde wakaawo ng'olina enkoko emuse eggwanga. Omukyala n'agamba tugisale ku Sunday, omwami n'agamba tugisale ku Monday. Enkoko inako gweyagala. Baganya okukanya ku date naye bonna motive yemu bagala gisala. Okitegeera. So byebyo ebintu ebibeerawo nti ne politics wali olw'ensonga. Ffenna tetulina kwaguwinga nze njagala Bobi Wine. Naye waliwo byasobola okuŋŋamba n'eŋŋaana. Nti nze wadde nkusupportinga nakuwa omutwe gwange naye si gwonna. Era waliwo kyayinza okuŋŋamba nze singa bukya ku makya n'aŋŋamba tusupportinge Kagabo mukyusizaawo omudumu. Sisobola.
kati kitegeeza neesalirawo yadde omuntu muwagira naye muleme kujjanga wano mwogere ng'abagamba nti babasika nga mbuzi nti omuntu ayinza okukusika n'akuteeka mu kyotaagala tuli bakulu we above 18 kitegeeza nsobola okusalawo ekirungi n'ekibi kyenjagala ate nga nange ntunulidde interest zange teriyo muntu awagira kyawagira nga tasoose kukulembeza interest ze mwabawozaamu no NUP bawagira buwagizi n'abagiwagira oba oli awagira NRM oba DP buli muntu alina interest ezize zakulembeza to support something naye mwe munadda wano ne mugamba abantu batukosinga mutambuza narrative enfu oli najja nagamba aba NUP bavuma n'ombuuza obaawulira kuki bagamba ko muna abasiraamu batuju buli musiraamu yali mutuju kiba muntu eba kalakita ya muntu okitegeera aba NRM bagamba babbi buli wa NRM mubbi ababba amabati bagamba buli wa NRM yabba amabati no aba muntu nga muntu that's why ne mu court ogenda nga gwe tebakutwala ku lwa kibiina ekirala nga maliriza ekibiina kya NUP oba ene political party bibana babyogerera bw'oba nga tofunye information kuva mu aba babyogerera bali official buli muntu osobola okujja ngano ku media n'okola statement ezizonga gwe but teziri presenting NUP officially ebintu ebimu byetaaga nnyo okukozesa common sense yadde teziri common ngenda kubasaba abantu tetwatwapulaning nga tetusoose nakozesa nnyo biki magezi ganeno ga ssomero oba gaki bye bigambo byange Junior. Kale dictator webale nnyo submission ye badde nnungi you know nze dictator buli wa submission ebeera nnungi nnyo bambi Kasawo Mwami Junior wanje bambuuziza ebibuuzo lwaki toyagala mbiddemu kale biddemu ekisooka omwami yabuuziza lwaki nagenda ku NUP nagenda ku NUP kubanga nali ngeze wa muganda munnange nga ndowooza tasosola mu mawanga nentuukayo ne bansosola ng'omanyi bali maki wa politics okukyusa bawagizi si bulabe kumbe bo bali ekyokubiri Junior nze sirimbangako personal secretary wa Ssennyonyi muto wa Babi Kyagulanyi amuddako omulundi gwakubiri bamuyita Brenda adda ku Babi Kyagulanyi mulundi gwakubiri mama ne taata y'omu ekirala Babi Kyagulanyi yes